Sheikh Yassir Kulumba nga yakulya ensonga z'obusiraamu ekibuli mwenyamivu olw'engeri abantu gye banyigirizibwamu ensangi zino nga bizinesi nnyingi zisaanawo buli lukya olw'emisolo egibabinikibwa kosa n'ababeera batandikawo zi bizinesi. Batwala abantu aba wansi mu kubagerekera emisolo, mu kubagerekera engeri gye banaasasulamu obusuulu nga tebatunuulira abantu ba wansi abo engeri gye bayitamu basobole okubeera nga beetuusaako ekyokulya. Ono asinze ku kitebe kya disitulikiti y'e Wakiso ku mukolo Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi kwasibuludde abasiraamu mu disitulikiti eno ng'ekijjo kino kiteekeddwa abakulembeze ba disitulikiti eno abakulembeddwamu omubaka omukyala owa disitulikiti Beth Ethel Naluyima ne ssentebe Dr. Makyarwa Ngabwanika. Sheikh Yassir ategeezezza nti abantu bangi bali mu mbeera mbi nga n'abamu ekyokulya tebakirabako nga gavumenti esaana eveeyo etaasa eggwanga. Abantu balina endwadde naye nga batya ne bwe bazitwala banaamujjanjabirawa. Honorable Naluyima awanjagidde abakulembeze ab'enzikiriza bonna okusabira eggwanga kubanga mu kiseera kino embeera tesanyusa omuli okutulugunya abantu ate nga n'abalala bavundira makomera nga Katonda yasigadde okubataasa. Twongera okusaba Allah awulire essaala abenga akwata ku buli mukulembeze asembayo alina obuyinza okulanga bannayuganda babonaabona olw'enzikiriza zaabwe olw'ebyo bye bakkirizaamu mu byobufuzi bave mu makomera kuba tosobola kubanga tuli wakati mu kisiibo naye nga wakyaliyo abaana abakaaba bambi abamu bali eyo nabo basiraamu ate abalala nabo bakristaayo naye tebasobodde kulaba nga basiibulukuka ng'abantu abalala bwe babeera kubanga baliyo lw'ekyo kye bakkiriza mu byobufuzi. Ssentebe Bwanika asinzidde wano n'asaba Supreme Mufti okusabira eggwanga lino kuba kaakati nabo abakulembeze balabika nga ebifo ebyabaweebwa bibalemye nga mu kiseera kino n'ensimbi ez'okusasula abakozi teziriiwo. Tusobeddwa era tulemereddwa. Ekyokulabirako ekitono n'okusasula obusasuza emisaala gy'abakozi tekikyasoboka. Era nga twogera abakozi batunuulira ne bukyomugamba takikola olw'ensonga tebafuna musaala bulungi mu budde butuufu. N'emirimu emirala gyonna kasookedde mwaka gw'ebyensimbi guno gutandika tetufunangayo ssente zikola mirimu gya lwatu giyamba abantu. Supreme Mufti Galabuzi asiimye abasawo aba Wakiso bagamba nti bakoze omulimu munene ogw'okutaasa bannakazadde b'eggwanga ng'okusinziira kwa alipoota yafulumizibwa minisitule y'ebyobulamu yalaga nti eddwaliro lya Wakiso lireeta ssente ey'okuna lyakwata kyakuna mu ggwanga mu ky'okutaasa bannakazadde. Twawulira nti Wakiso yakwata kyakuna okuzaalisa bannakazadde b'eggwanga mu ggwanga lyonna amalwaliro agasukka 2,200. Tugamba nti n'atuyiseeyo tujja batwayo ku ddagala beeyongere ku mulimu ogwo obw'ettendo bwe bakola. Ono era bakuutidde okwongera okuwagira n'okwagala omulimu gwabwe ogw'okujjanjaba abantu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KS TV aga leero.